njagala kukkiriza nti ogenda kukkiriziganya nange nti so far, quote me right or get me right, so far this is the story of the year. Tusobola okuwunzika ng'omwaka oguggwereddeko tulonze story z'omwaka 20. Ojja gamba nti tuli mu mwezi guno oleese story y'omwaka. So far this is the story of the year. Abawuliriza basozi mu family mwasiibye mutya bamikwano kansubire nti muli bulungi mujje baleko Mr. Sozi webale tuweereza webale tuteerawo omukutu ogwo kutowolola emitima gyaffe. Bannange nze mbeera kuno n'empuliriza program ez'enjawulo n'empuliriza story ez'enjawulo n'engamba bannange ningumira ku bannange n'engamba ate oba nze ndiko kale. Mr. Sozi olina obuyimba wallahi olina akayimba akamu akangumya omutima buli wenkayimba bwe nti mpulira nga wallahi ndi w'amaanyi ombeereddewo. Bannange njagala akayimbaako nkateekamu wallahi n'enturukuka amaziga naye nga amaziga sigama nti oba gannaku naye nga gasanyu nenga Mukama nzaani nga nkyali mulamu webale kunkuba. Kati waliwo n'akalala ye gwasembayo ane njagala akayimba kano nkaagala. Oba kano kankabayo mwaka pera. Tinze nasaba Katonda nfuna njagala nange love enyuma ng'olina kwagala wamala n'otuukira olwakulaba nakulabira wali bulala laba wetutuuse oh my God tomanyi kyempulira wemba nga ndi naawe nafuna gwe namalayo kyensigazza kukukuuma wuliriza bino ye gwasembayo ku gwe njagala baby kusawere nange sina songa litwawula kuba teri yatuki. Bannange njagala akayimba kano wallahi nkaagala nga bw'okiwulira olwatuuka mugambe nga aba family Sozimu bawuliriza. Munnange nze nazaalibwa omwami n'omukyala. Ffe maama waffe yajja azaddeko abaana 3. Mutaata waffe n'azaalamu abaana 10. Tuli abaana 13 twazaalibwa abaana 13, abalamu twasigala abaana 10. Naye mutaata wange omwana omukulu story gyenjagala Bashe yalingirako bamikwano. Siri munyumya bulungi naye tujja kugenderaawo kinaaba kisobye Mr. Sozi anateerezaamuko naye nga brother waffe oyo nze nagenda okwetegereza nze ewaka ndi mwana addirira asembayo adda kunze kitegeeza nze omugalanda adda kunze nze ndi mugalanda muwala ewaffe nze nsembayo mu bawala. Mutaata wange taata waffe yali alina abakazi 3 naye mu bwana be bonna omuwala nze nsembayo nze mugalanda. Era nayo brother wange anzirako era ye mugalanda era yasembayo mutaata. Kati mutaata ffe tusembayo. Munnange brother waffe oyo nze nagenda okwetegereza story gyembanyumizaako nali myaka 6 naye byonna we byali bitambula nali mbiraba n'amaaso gange 2 omwana w'emyaka 6 tasobola kwerabira. Byabeerawo mwaka gwa 2002 nze nakulanga nga emweje emyaka nga brother waffe oyo mukulu waffe yali alina omukyala. Nagenda okwetegereza nga brother waffe alina omukyala. Kati omukyala oyo yali tayagala bantu ye nga si ewuwe tewakyala muntu. Kati ate brother waffe yali muntu w'abantu nnyo ng'ayagala nnyo baganda be. Kati agamba maama timwali yadde ompaako ku gundi ono n'engenda naye kaneeyite pi wali badde ompaako ku pi n'agenda n'agiranga abeerako eno ewange. Kati nasulangayo nga naye mukyalo oyo andiisa kakanja emmere tampa ate nga kwagase n'okunkuba ate nga ajjukira ewaka wali olengera bulengezi. Kati nga ogamba nti tuli wansi ewaka we waffe waggulu nga we bayita ab'ewaka be baba boogera ene waffe tuba tuwulira naye nga tasobola kunzikiriza kugendako wali ewaka nga tanzikiriza nga taŋŋanya
nga tanganya mukyalo oyo. Eyo tuveeyo story eri ku brother wange. Munnange nze nabeeranga nga brother wange oyo ajja alwanye ne mukyala we nga zamukubye balwanye. Brother wange yali anywa omwenge ate yali mubbi. Story ng'ekyagenda mu maaso nsaba okkirize mbere nga nkwanjulira client waffe omupya. Mwamuwuliddeko mu bigambo awo, wamuwuliddeko awo, yayogeddeko kaawo, yatuwaddeyoko ku comments ze, naddala ku mwana ow'obuwala ali awo ng'obulamu bwe bwonna bwakufugibwa maama yazaala abaana, kati ate ono gwe yazaala alinga yabazaala yalina okuvunaanyizibwa ku buli kimu, kwegamba buli kimu yeye, ate maama tamuliiko, amukuliza mu bulamu bannange. Naavaayo nawa comments. Kaka twagala okwanjula client waffe ono omupya. Gwabadde anoonya ekifo ekirungi eky'okuwummuliramu ng'ate kiyooyoote bulungi ddala. Twalonzalonza Janko Hillside View Apartments nga zisangibwa Janyi Church ku Entebbe Road. Apartment zaffe ziri fully furnished nga buli kimu okisangamu. Kuno kw'otadde parking engazo bulungi ddala, internet ey'obwereere, CCTV cameras, wamu ne security eri 24/7. Gw'ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku namba 0770 718 98 oba 0704 13 19 99. Hillside View Apartments. Munnange nze nabeeranga nga brother wange oyo ajja alwanye ne mukyala we nga zamukubye balwanye. Brother wange yali anywa omwenge ate yali mubbi. Story eno nawulidde story ya sister B nga agamba nti ababbi babayingirira, ne story ya sister omulala yagamba nti omubbi yamukozesa, naye nze brother wange yali mubbi naye nga be bana ababbi emmwanyi oba n'abaza nti ogundi alina embuzi ye, ebyo bwebito bye yalinga bbi, naye era kisigala aba mubbi. Nga tubeerangawo nga brother oyo nga bamusibanga, nga taata agendanga amujjangayo nga bamusiba, nga bbanga tibamukutta bbye kino ne bamutwala ku poliisi ne bamusiba ne bamala ne bamuta, n'akomawo n'addamu era emize gye gimu. Kati munnange lwali lumu ng'agenda bba ppiki, olwo n'obubbi bukulidde ddala, naye brother wange nga mbazizako emabega, maama wange yabuuliriranga brother waffe oyo ng'amutuuza, nga buli waalaba ng'atudde bw'ati amugamba, naye mwana wange obubbi nga si bulungi, mwana wange bajja kutta, mwana wange weesonyiwa obubbi. Nga brother waffe oyo abeerako agamba maama olwo nno nga oba tali tatamidde nga tanywedde mwenge, nga muntu mulamu nnyo, nga muntu alina ekissa nga bw'okiwulira, yalinga muntu mulamu nnyo wabanga tanywedde mwenge, naye aguteeke mu ttama. Ng'alwana ne taata, ne beekuba ne taata, n'agenda n'akuba omukazi, nga kwegamba waaba anywedde omwenge alinga mulalo. Kati nga te lwaba tanywedde abeera muntu omuteefu ennyo. Kaakati munnange lwali lumu maama atuuza brother wange n'amugamba naye bajja kutta, lekeraawo obubbi, ng'agamba maama, naye maama nze buli we mbeeraawo ekintu kiŋŋamba genda obbe, mbeera mu nnyumba nga neebase, ekintu ne kijja ne kikugamba genda, situka ogenda obbe. Nange simanyi maama kwe kiva, nange obubbi mbukooye, nange simanyi maama kwe kiva. Maama yabuuliriranga brother nga buli wamulaba nti tanywedde mwenge ng'amugamba naye gundi va ku gundi, va ku bubbi. Naye nga brother waffe oyo tawulira, ng'agamba nti maama waliwo ekinsindiikiriza okubba. Munnange lwali olwo brother wange kamuyiteke, lwali olwo munnange nga waliwo omwana wa taata wange omuto, taata omuto mutabani we, nga bakwatagana ne brother wange oyo. Mutabani w'oyo taata naye yali mubbi. Kati omutabani oyo atunuza mu brother wange. Brother wange yali muntu bano ababba emmwanyi, yategedde gundi yakoze eki, ayinayo embuzi ze, ayinayo ebyo bwebityo. Kati ono amugamba nti gundi ke nyina ddiiru
tubbe ppiki yaani kati ppiki gye babba yali ya kojja wa maama. Kaakati munnange ate nga kojja wa maama yali musajja mulogo ng'era tomubba n'osigala nga bw'obadde. Kati nga babba ppiki ya kojja wa maama oyo nno kojja wa maama ddala kubanga maama jjajja azaala maama waate ebbeere oyo kojja ye yali aliddako yali kojja wa maama ddala siga nti oba kwebolereza nti oba ngandaganda nedda yali kojjaawe ddala. Nga munnange nga babba ppiki nga omumanyi ebyedda obubbi bwabeerangawo naye nga si kyangu kufuna ngambe nti si kyangu kufuna muntu agula kaŋŋambe bwentyo ng'ebyennaku zino tusobola okubba abaana babba ebintu kolwo nnyini ne bafunirawo ddiiru yaabwe neebalukirawo. Ebyedda tebyalinga bwe bityo kati nga ppiki eyo bagiteeka ku lukande nga bagibba nga bafuna ye bagikweka mu kasiko. Kati ono brother waffe brother ono wa taata omuto kati ono brother wange yennyini bamaze gikweka ku lukande kati ate ono brother muganda wa taata aya mbyonoonye emboozi nzibu yakunyumya naye ako ojja kunsonyiwamuko. Ngamba brother omwana wa taata wange omuto agamba brother ayita eri ebbali olwo kojja wa maama ajja ewaka kubanga ku kyalo obeerako n'omanyi nti ono omwana ye mubbi ku kyalo kuno yatuyoyomya obeera omanyi nti ono omwana ye mubbi yatukaabya ku kyalo kuno. Kati brother wange oyo baali bamumanyi ng'era bagamba ateekwa kuba gundi yakoze eki ye yabbye ppiki eyo. Nga munnange oyo kojja wa maama ng'atuukirira maama kojja oyo yali ku kyalo ekiddako nga bw'ova ku kyalo kyaffe ekyalo kyoddako nga kyekyabwe kye babeerako ng'ajja ng'amugamba gundi yabbye ppiki yange naye njagala ppiki yange akomyewo ppiki yange. Bali nga baagiteeka ku lukande eri ku nsiko gye baagikweka. Oyo omusajja nga bwe nkugambye nti yali mulogo nga tabbika ng'akomawo era ogwokubiri ng'amugamba muwala gamba gundi gamba mutabani wo ampe ppiki yange. Kapiki kaali kabbadi ebiseera kwali walingawo bupiki obwo bwa bbadi nga munnanga akayina abamugagga mu maka egyo emyaka egyo 2000 egyo emyaka nga munnange nga maama atuuza brother wange ng'amugamba bannange jjajjaawo yazze n'aŋŋamba epiki ye baagibbye omanyiko yagitutte oba gw'ogiyina mwana wange jjayo ppiki ya jjajjaawo omuddize ppiki ye. Munnange nga brother nga yeewakana brother we yeewakana nga yeewakanira ddala nga gamba nze munnange maama sisobola sinze njikola ki sinze njiyina. Bannange ppiki ng'efuuka ppiki naye ng'oyo jjajja ng'akomawo omulundi omulala nga gamba bannange gamba ke ampe ppiki yange kuba ku kyalo kubeerako nga bagamba nti oyo ye mubbi w'oku kyalo gwe bamanyi kyonna ekibuze ku kyalo baba bamanyiddewo nti oyo yakola ki yakibbye. Ffe twabiwuliranga ffe tuli mu mizannyo gyaffe naye nga tubiwulira kubanga yajjanga bwa misana n'amugamba maama. Bannange maama yabuulirira brother wange n'amutuuza n'amugamba mwana wange oyagala kufa. Abalungi abamasaka road tuli buddo ploti zaffe ennaku zino era muziraba zitandika na kkubo lya kyalo tulinawo plots zosobola ogamba nze njagala natandika na kkubo lya kyalo njagala nteekewo amaduuka. Estate mugiraba twasaze ne tumala no demarketinga obuyinja mwebuli neera nga wembagamba oli wadde mbogamba njagala 5 ku 10 meka 2 3 n'okweyongerayo viyo mugiraba balengeze olekubo muliraba amasanze weegali amazzi weegali national water si byatere olina ogenda ku luzzi buddo tuli buddo kisozi. Nzize olunaku lwaliro banjulira estate empya ey'ebuddo ku Masaka Road wamu n'okuddamu ebibuuzo byammwe mwebuuza bwe mba njagala kukolera ku ttaka nga njagala kuzimba ssomero
njagala kusulamu ddala nteekeddwa kugulawa ekintu ekyo nakibanyonnyola nti buli ttaka liba ddungi naye kisinziira ky'oyagala okukola. Omuntu ayagala okulima I wouldn't advise you okugenda ogule plot ya 5 ku 10 eye miliyoni 10 miliyoni 5. Ezo plot tuzitera nnyo okwagala omuntu n'ozigula ng'ogenda kuteekawo nnyumba ye ey'olubeerera w'ogenda osula. Buli muntu yandyagadde oteeka ssente ewantu wagenda okuwangaalira. Osobola okugamba ngenda teekawo apartment, njagala kuteekawo bizinensi yange oba ddwaliro oba ki. Awo wonna tukinuulira nti tewateeka buteesi ssente mu ttaka nti wazisuula. Abamu basobola okugamba ezo zonna ssente oba tosuula ssente okusinziira obulungi bw'ettaka ky'ogenda okukolerawo. Naddala nga ffe ploti zaffe ze tetutunda ploti ziri mu kisenyi teziriiko mazzi era nga mulabe eno eri ku lusozi waggulu. So si kusuubira nti ogenda kujja osuule wano ssente, tekisoboka, togenda kusula wano ssente. Jangu ogule ploti ya 5 ku 10 Buddo Kisozi kyapa mu ngalo. Tulina ploti okutandikira ddala ku miliyoni 10 ez'ebyapa naye si wano tutandikira ku miliyoni 5 n'okwambuka n'enkaaga. So mutunoonyeeko tubeerawo ku ofiisi zaffe Emmengo Katale oba Emmengo ku Shell tuli opposite Sir Apple. Tubeerawo okuva Monday paka Friday. Ffe maama waffe yabuuliriranga brother waffe nga buli waamulaba mu kasonda amubuulirira ku kintu kyakuleka bobbi naye nga brother wange taleka bobbi. Lwali olwo nga munnange taata waffe yali mukulu ku gundi ku mukulu w'ekika, yali mukulu wa kika ate era nga kyeyamaanyi ku kyalo. Yali kyeyamaanyi ku kyalo, yali omukulu w'ekika. Kati taata yali yatambuddemu nga ne ku poliisi brother wange oyo baamwetamwa nga baamwetama baakowa emisango gye. Simanyi nti oba omusajja ono eddogo lye yakola oba lyali ddogo, kaŋŋambe nti lyali ddogo. Abasirikale banange ng'ekintu kinatuukawo bataata bonna bataata abato bajjajja musajja nga wogamba nti abatuukirwa kati ebiseera by'edda essimu tezaabeerangawo nnyo bannange mu myaka gw'2000 essimu zaali tezinnaba kukyaka nnyo nti okubireyo n'akasimu nga tewali nga taata yagenda Masaka. Yali yagenda Masaka nga gye yagenda mu lukiiko lw'ekika nga bataata bonna bagendeeyo ku lukiiko lw'ekika eyo gye bagenda bonna nga tekuliiko taata ali ku kyalo. Kuba ku kyalo ko twalinako bataata baffe 2 abato. Ekimyusi kiri wano eno. Bamikwano kambabuulire wooba oli muzadde ng'oli muzadde gwe wenna mpuliriza. Tosekereranga nkenku nga naawe owanise. Bw'oba omanyi oli muzadde toyogerera mwana w'oli nti oli omwana w'omubbi gwamutuma. Tosekereranga mwana w'oli nti mulema n'oseka nga naawe oli muzadde ng'ozadde abaana oyinza okuba ng'ozadde ababonga bonna si balema naye ate abaana bo abo bagenda nabo kuzaala. Tomanyi nti mu bazzukulu bo mwe mugenda okuba omulema afaanana ono oba mwe mugenda okuba omubbi afaanana ono. Munnange terwali olwo tudde ku mulamwa. Twali kati maama yalinawo kojjaawe omulala ate kojja oyo wa maama yali ayagala nnyo maama waffe ate ng'akwatagana nnyo n'ono brother waffe. Oba ompulira? Ng'akwatagana nnyo n'ono brother wange omubbi nga bakwatagana nnyo ng'era amwagala nnyo nga amuyita muzzukulu wange. Kaakati bwali budde bwa misana. Bamikwano zaali ssaawa 7 nga zigonda kukoona ssaawa 8. Kati oyo jjajja ajja ng'ayita maama nti gundi muzzukulu wange gundi aliwa. Kati brother waffe yali alina ennyumba ye naye nga wobeera ewuwe olengerawo ewuwe era omuyita n'asobola okuwulira nga jjajja oyo akkiringa amugamba nno munnange gundi yakoze ddejje erigenda okukola ki okutta mutabani wo. Maama nge ejjiri temusala ngamba nange omwana namutuuza omwana nannemerera omwana namutuuza omwana namubuuzizza. Kaakati
Bulaza ono gwe bakwatagana mu bulaza ono wa taata omuto eyamusomera mu ddiiru ayita emabega agenda ewa kojja oli gwe babbako ppiki amugamba bulungi nnyo nti gundi ye yabba ppiki yo era nze neweeri mmanyiiwo we yagikweka mmanyiiwo bulungi nnyo simanyi oba yamuliisayo koka akasente ye n'akivaamu si kyesinza kutegeera naye ng'oyo bulaza oyo yagenda n'ayita ebbali n'alyamu oli olukwe we baapanga ddiiru n'agenda n'ategeeza oyo jjajja oyo gwe babbako ppiki n'amugamba nze ppiki yo mmanyi weeri unewe twagiteeka mmanyiiwo ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'omafumbiro na buli furniture yenna gwe wali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne mama Aisha Najemba ku noti 7 noti 5 nkaga mwemu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaga mwemu 94 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. Yagenda n'ayita ebbali n'alyamu oli olukwe we baapanga ddiiru n'agenda n'ategeeza oyo jjajja oyo gwe babbako ppiki n'amugamba nze ppiki yo mmanyi weeri unewe twagiteeka mmanyiiwo naye gundi ye yagibba. Munnange ng'oyo jjajja oyo kojja wa mama ng'apanga lukwe ng'akuŋŋaanya abaana ba ku kyalo. Bw'akuŋŋaanya abaana b'oku kyalo abavubuka bonna abaali ku kyalo okwo ng'abakuŋŋaanya ng'abawa kasente ng'abagamba tugenda kuyigga ate ng'abantu abo be yali anoonyeza baali bayizzi bakugu nga bayizzi. Tugenda leero kukola ki? Kumumalirawo ddala. Bannange zaali ssaawa 7 ng'oyo jjajja omulala oyo ng'ajja eyali mukwano gw'oyo brother wange ng'agamba gundi aliwa nti gyali ewuwe nti nno olwaleero luno bandi mumaze emmere bw'aba mugezi yeetegula dduke kubanga olukole bamupangidde lwa kumutta. Bannange kati oyo jjajja oyo aba yakagenda ewa brother wange yakakkirirayo eddakiika nga 15 avaayo akomawo wano ewa maami ewaka. Bannange nga bawendu ng'oyo jjajja gwe babbira ppiki nga bawendudde omuwanvu n'omumpi ng'abantu bakuŋŋaana nga bajja nga batandika goba brother wange ng'afubutuka nga batandika goba nga abagoba engabi enjobe baamugoba. Yali muddusi mulungi era ye yaddukira ddala kubanga omutala okuva ku mutala ogusooka nodda ku mutala ogwokubiri ne bakwatira ku mutala ogwokusatu oba muddusi. Brother wange ngadduka yadduka naye abo abaali bamugoba bagamba nti mu kibira mwe yali yasanga omuti. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo.
buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Naye abo abaali bamugoba bagamba nti mu kibira mwe yali yasanga omuti nga gwagwa mu kibira nga talina ngeri kijagubuukamu, awo we baamukwatira. Bannange mbagamba basozimu baakuba brother wange baamukuba. Nayina emyaka 6 nayina emyaka 6 naye ekyo ekintu ne kati nkyakijjukira bulungi nnyo, nkyakijjukira sisobola kyerabira mu bulamu bwange bwonna. Baakuba brother wange ne bamuleeta nga omanyi okuba nga abaweerera engabi bamaze ogifumita abaali bayizeeko mu kimanyi, emizira gye bakubanga bamaze okukwata ensolo eyo gye emizira egyali ku brother wange. Bannange waaliwo waka sister wange nga zize kuzaala nga ffe weetuli, naye waaliwo sister wange mukulu waffe, sister wange yali addako oyo brother wange. Kati nga bajja ewaka nga bamuleeta nga yenna tulukuka omusaayi mu maaso. Maama ng'atukuŋŋaanya ng'atugama mudduke mwekweke. Twadda mu kitooke ewaka twalinawo ekitooke ekya Bogoya. Kyali kitooke kya ndiizi naye nga kyasakaatira kiriko obutooke obuto nga bungi. Nga omanya ekitooke kya ndiizi nga kyakubye obulwa obungi. Ntudda mu kitooke omwo nze, maama n'abaana abalala abaddako waliwo n'abazzukulu. Ne tudda mu kitooke omwo nga tumaze olaba brother oyo nga bamukubye. Naye kyenzijukira brother wange yagamba kimu. Sister wange oyo n'amugamba B mpa ku mazzi g'okunywa nyweko. Bannange jjajja oyo omulala yeegayirira n'agamba bannange totta muzzukulu wo, tomutta kasita aboneredde ati tisiko. Naye brother wange yayimirira n'agamba bannange muntemeko kale omukono nsigaze gumu, kale muntemeko okugulu okumu nsigaze kumu, temunzita. Ekyewuunyisa baamutwala ku lukande, epiki ne bagijjayo nga bagiyina. Naye brother wange nga takyafaananika, baamukuba n'afukamira n'agamba jjajja nsaba kunsonyiwa, wabula jjajja ntemaako atirisiko omugulu gumu, atirisiko ntemaako omukono naye ndekera obulamu, tonzita, epiki yino ngikuwadde nsonyiwa. N'amugamba olwaleero luno tukutwala kwokya. Bannange ng'ekyalo kyonna kikuŋŋaanye, ab'ekyalo ekirala bakuŋŋaanye, ng'ewaka bakuŋŋaanidde ewaka, naye nga maama wange asirikidde mu kitooke bw'ati, naye nga abakazi emabbali bagamba, naye nga kuliko ekyewuunyisa. Ebiseera ebyo kwaliko abakyala abalina embuto, kati ate nga ne maama jjajja mukazi azaala maama, naye ng'ate alinaye mu bawaga. Kubanze maama wange teyakula na maama we, teyakula na maama we, yakula na taata we. Nga ne jjajja mukyala eyandigambye ku muganda we naye awaga. Kati ate oyo kojja wa maama oyo gwe baali babbyeko piki yalina mukyala we ng'ali lubuto, ng'ali lubuto oyo mukyala we, naye ng'ali wali awaga nti bamutte. Kati ne bana ab'oku kyalo nga ogamba nti omuntu yanzibira mwanyi zange, yanzibira kino, bamutte nnyina yamutuma, naye maama wange ng'ali mu kitooke ng'akaaba amaziga nga bagamba ne nnyina bamutte, nnyina yamutuma, naye nga maama wange yatuuzanga brother wange n'amubuuliriranga. Naye nga bannange kambabuulire, omwana waba muto aba mwana, naye omwana bw'akula taba mwana. Osiima busimi Mukama, abaana bo n'abateekako feva.
n'abateekako feva naye baana mmwe kambabuulire teri muzadde ayagaliza mwana we kubanga mubbi tewali muzadde asabira mwana waabe mubbi naye abaana bazaala mibiri naye abakazi bayogeranga nga bagamba bamutte maama we yamutuma bannange nga tuwulira bulungi nnyo kuba we twali tulengera bulungi nnyo nga tuwulira bulungi nnyo byonna ebintu ebyo mbijjukira bulungi nnyo nga bakwata brother wange nga bwe yasaba amazzi baagamuwa n'aganywa ne bamukkiriza ne bamutwala ne tusigala ewaka naye nga taata taliiwo bataata abato bonna tebaliiwo bagenze tewaliwo masimu gakubakubira nti bannange ekino kyekiri ku kyalo tewali jukira tawange yali kyeyamaani ku poliisi baali bagiwadde enguzi nga bagiwadde eddenguzi ate nga ne poliisi yali ekooye emisango bantu bange batwala brother wange ne bamucomeka omuliro ne bamwokya era nze kaŋŋambe nti ye mayiti gye nasooka olulaba n'amaaso gange bwe nti nga ntegeera bulungi nnyo kuba omwana wa myaka 6 obwongo buba bukola nnyo tasobola kwerabira ekyo bannange baasula babukya brother wange kuba baamutwala essaawa zaali 11 ez'ekawungeezi obudde bwali bwa kawungeezi zaali ssaawa 11 maama yagamba zaali ssaawa 11 ne bamukkiriza baasula bamwokya munnange ng'obudde bukya obudde bwakya ng'olwamaze obiika nti gundi afudde nti ye bannange oyo jjajja yali mulogo kaŋŋambe bwento nti yali mulogo yawunika abantu bonna abayinza okubaako ekyokukola kubanga sisita wange oyo yaliwo ewaka nga tusobola nti bannange mudduke ku poliisi oba mugende kuba poliisi yaliko kowala ka distance kaaliko kawala naye ng'omuntu omwangu ebyo byonna ebyapeningira kumugoba biki baali bayisobola okuba nga batuuse ku poliisi okuyita poliisi naye obwo bonna obwongo tebaabulina munnange nga azikirira bw'atyo bannange jjukira twali tuyita nga we tulina oyita tugende tuziike nze nayita ku mayiti ya brother wange nga nakubayo eriiso limu bwe nti kye nalaba nga yenna yasiridde nga yenna black ng'amagulu gagongobadde era brother wange oyo baali bamuziika nzijukira bulungi nnyo baamukoona n'embazzi amagulu okusobola okukola okugolola kuba yali yeetuzze bw'ati ng'omuntu asitamye manye omuntu okubanga asitamye bw'ati omuntu ng'asitamye ng'emikono agitadde bw'ati ku mutwe ku magulu ku maviivi bw'atyo munnange nga tumuziika nga tumala omuziika brother oyo wayitawo ennaku bbiri oyo kojja wa maama ayitawo kuba ffe tuli ku main ewaffe ayitawo ewakaawo ayimirira abuuza muwala wasuza otya oba yalinga amanyi nti maama wange tagenda kumuddamu agenda mmuwalana naye maama wange yafukamira n'amubuuza n'amugamba ndi bulungi kojja wasuza otya kojja kino ne kimpamu ekyokuyiga nze nkuze maama wange ng'atugamba bannange towalananga omuntu w'oteekako muwalana wallahi empalana eyo ate ereeta bingi nnyo oyo jjajja yali amanyi nti maama agenda kumuwalana obulamu bwe buna naye nze ng'omwana wallahi nze saddamu kubuuza oyo jjajja sijja balimba era maama wange oyo ye yakulanga akitujja mu ffe ng'abaana twagala tetuddamu mubuuza oyo jjajja nga omanyi abaana abato ffe oyo jjajja tetukyamita na jjajja waffe tetukyamubuuza kati ate waaliwo omwana wa sisita wange ate ye nga mukambwe nnyo tuli mu myaka gye gimu ye nga bw'alaba kapiki ke ng'azibiriza tagaana kukalabako naye oyo brother wange amala okufa tumala omuziika kubanga maama wange we baali nga mbazizzaako wali emabega nga brother azze okusaba amazzi olwo bali mu kugamba nti maama we yamutuma
naye maama yava mu kitooke n'ayimirira n'agamba bannange sinze mbadde ntuma omwana oyo naye wemba nga nze mbadde mutuma nammwe muli bazadde nammwe muwanisa embuto nange njagala mbalabeko nga mutuma abammwe kino sikisabye mu bubi naye nga bwe mbadde ntuma mutabani wange agenda bbe bannange nammwe njagala nammwe mutuma abammwe naye buli muntu eyayogerera maama wange Mr. Sozi n'abampuliriza buli muntu eyafulumya ekigambo nti oyo mubbi maama we yamutuma wallahi mbalabyeko Mr. Sozi nze kambabuulire teri kisinga olulimi lutonzi oyo mujajja oyo jajja eyatta brother wange batabani be omu baali bagenda naye kumwocha baida n'ennaku zino yafa yakafa omuvubuka oyo baali bagenda kumwocha waliwo eyamutaasanga naye bagenda kumwocha kati ne batandika okugamba nti omuzimu ababeeyo nga bagamba nti omuzimu gwa gundi gutuli bubi simanya mama simaya yaloga omuzimu simanya omuzimu gubatawanyi mbu omuzimu gwa gundi gutuli bubi kati mama brother wange yafa 12 naye mukama talya nguzi alisa munne ekitala naye bali mussa kitala oyo jjajja yalina mutabani we naye bamusalira ku boda budde bwa misana ku piki yali avuga boda bamusala misana tuku ensingo ne bagisuula wali kati ne batandika okugamba nti omuzimu gwa gundi gwe gutuli obubi gwe gukola ki nga ne brother wange yali tanaba kumalayo bbanga ddene mu ttaka ndowooza bagwali omwaka nga gumu wemba seerabidde wemba nzijukira ebiseera ebyo ne bamusalira ku piki kati nyina waliwo mukataata waffe omuto omulala yayina naye yali omu kwagamba nti abo babbi nyina yamutuma batabani be ayina mutabani w'omu bannange mubbi Mr. Suzi mubbi n'abalala ba neighbors babbi abaana babbi naye maama lumu yagamba oba nabo kati abaabwe be bali mu batumu obubbi naye Mr. Sozi lwaki nsharinzeeko gundi eno stories eno brother wange anzirako asembayo omugalanda waffe yatandise obubbi abawuliriza yatandise obubbi agenda mu nnimiro z'abantu n'anoga emmwanyi z'abantu tannaba kugenda miro naye awo omuntu aba atandise obubbi kasita ogenda mu kintu ekitali kikyo obubbi yatandise obubbi naye ate ye ekimubbisa kiki bannange omuntu yenna amanyi eddagala erisobola okujja omuntu ku njaga ku sigala ye sigala yamuli obubi sigala n'omwenge si nnyo naye enjaga ne sigala ebyo byo ate buli wakiteekamu bw'ati ewaka n'abafuukira ekizibu ewaka ffe tumusibisizza ffe bennyini ab'ewaka ffe tumutwala ku poliisi maama asobole okufunako obuweerero avuma ewaka akuba abaana bannange afuuka ekirala naye bw'abeera nga tanywedde muntu mugonvu nnyo omulinnyako n'ogenda naye bw'abeera bwe baba bamututte ku poliisi abasirikale bakugamba ono omusajja muntu mulungi nnyo muntu mugonvu nnyo muntu mulamu ayina empisa ennungi naye olukoma w'ewaka wayitawo omwezi gumu myezi 2 n'addamu n'abayoyomya Mr. Sozi n'abampuliriza naye ekisinga omutabula njaga naye agamba maama nti ayina ekimugamba nti genda onywe enjaga ne waaba agivuddeko kuba wabeera ku poliisi tewabeera njaga tewabeera sigala oba okiwulira
abeerayo bulungi nnyo kati ate ye emugana n'okulya talya n'alyoka akoggana n'agattako okunywa enjaga n'akoggana n'agattako n'okuyomba n'abeewaka kati amanyo wezimuba zimubuze amanyo okgenda mu nnimiro z'abantu n'asimayo muwogo ng'oyo oba lumonde ng'oyo oba emmwanyi ng'ezo n'atwala n'atunda asobole ofuna ezasigala bannange kye kizibu kya nnyina nze naye nga mwebale kumpuliriza badde stories yange naye nga bambi omuntu yenna asobola okumpulirawo ku ddagala erijja omuntu ku njaga oba ku mwenge oba ku sigala bannange mama wange afuneko ku buweerero kuba mama wange mukazi akaddiye akuze emyaka olaba ffe abaggalanda abasembayo tuli mu gine emyaka tuba tukuze mukama baatuwadde obulamu tuba tukuze tuba tukuze naye nga mwebale kumpuliriza Mr. Sozi neyanziige mukama akwongera omukisa webale n'okutuwa ku chance yo love story yange bannange simanyi yo yange ategwa muliro naye woliba ompadde chance endala ndikuwa ku love story yange ndikuwa ku love naye nga bw'obeera eyo ng'obadde olimu omuze gw'obubbi bannange obubbi si bulungi bannange obubbi si bulungi weesabira naye nga munnange byebyo munnange. My goodness, ebyewuunyisa nga tebiggwa mu nsi. Sister, njagala kwebaza olw'obuvumu obumalirivu n'ovaayo ogabane naffe emboozi yo bw'eti. Tebyogerekeka ng'obyogera ku mukwano gwo, ng'obyogera ku muntu wo ow'oku lusegere naddala bwe kituuka okubanga mugatta omusaayi bwe guti ng'oyogera ebintu bwe biti ku brother wo. Nabagamba nti abantu bavaayo okusharinga stories zaabwe ezibakwatako obutereevu oba ezo ezibali okumpi n'ekigendera one abamu okwetikkula emigugu okuyiwa obulumi bwabwe wano yanoonya waabuyiira. Ekyokubiri, abantu abamu nga baagala okulabula, baagala okubeera ekyokulabirako ekirungi oba ekyokulabirako ekibi. N'obeera omugezi ayigira ku nsobi ez'abalala nga weewala okubeera omubuya oba omusiru alinza okuyigira ku nsobi ze. Nagamba nti okuyigira ku nsobi z'abalala kiri cheaper kubanga kikuleetera okubanga onyiga eppeesa erya preventive measure nga weewala. Okubanga oyigira ku nsobi zo kya bbeeyi kiri very expensive kubanga kibeerako omuwendo ogw'okusasulira butereevu. I repeat, butereevu oba oyagala oba toyagala. Kyokka ebiseera bisingwa omuwendo ogwo gw'osasula oba toli comfortable. Kale nno gwe mukisa gwe tulina abantu nga bavaayo bwe bati okusharinga their stories. Ayogedde n'ennyongera okuwa ekitiibwa okusalawo kwange bulijjo. Numwa nze banzibyeko emirundi naye ekigambo okulaba nga omuntu anzibye oba omubbi ng'atuuka ku mutendero ogw'okuttibwa. Njagala babuulira nze naawe ayogera bino tuli bantu abakkiririza mu Katonda, tukkiriza mu butonzi, tukkiriza okuba nti Katonda yatutonda mu mbuto z'abanyaffe nga kwali kuteesa kwe najja kuteeka mu nsi. Naye abantu obusungu bugenda ne butukulembera ne tutwalira amateeka mu ngalo n'oyagaliza oli affe. Neewuunyiza nnyo maama bwe lukedde oli kojjaawe n'ajja okumubuuza n'afukamira n'amuddamu. Bannange kinkutudde, kinjigiriza nnyo ne ŋŋamba wait a minute. So tetulina nnyo kiri awo tetulina kye tufiirwa kankyemba ŋŋamba mu butasonyiwa, mu butawoolera ggwanga, mu butasasula kiruyi. Bannange omukyala ampangudde bw'afukamidde okudda mu kojjaawe. Allah, ogwo omuggo gw'oba okubya omuntu oyinza okulema okunnyonnyola obuzito. Ne ffenna tutambuliramu ng'olowooza oyagala munnange oli abeere ng'ajeera agende ng'ayita tembo. Munnange sitekikola bwe kityo era kisigala tekimala. Bannange simanyi oba byempulidde by'owulidde oba osoomozeddwa nga bwe nsoomoozebwa. Yavaako ki? Bwe yafukamira n'addamu kojjaawe ng'amubuuza yavaako ki? Ku nkomerero ya byonna kojja yakungula ki?
asobola okugamba nti yali andeetako essagaliko baali banjoza ekimala ani gwa bbira piki kojja asobola otuuka olwaleero kojja wa mami n'agamba nti yeenyumiriza mu decision gye yakola nga yeekumira omuliro ku mutwe nga yeekuulira akabazzi mu kugulu. Story eno bw'obanga tolina kyoyize njala kutegeeza nti oli bubi. Bwe njogera bino mu butatwalira mateeka mu ngalo kye njagala okunyweza kye kino. Munnanga abantu abo balaba. Mu maaso g'abantu tubalabanga babi nnyo. Naye njagala kutegeeza nti wakati mu mbeera eyo ey'okuba nti omuntu oyo mumukuba amayinja, mumukuba mataffaali, zipeva, mumukuba, mumutema. Omuntu oyo mu maaso ga Katonda naye mwana nga bw'onooba n'abaana bo naye bangenda muwogeza dde abalungi n'ababi nga newankubadde omwana wo mubi atya ng'owulira tosobola muvaamu. Bikwanguyira okukola ku baabalala okwogera ku baabalala naye owulira nga tosobola kutoleretinga mbeera bw'etyo ng'eri ku mwana owuwo era obeera mu kiriri azaala ekibi akiwongerera n'olumwa n'okaaba. Nkubye akafaananyi ng'agambye abaana bagende beekweke mu kitooke ekyandiizi. Nkubye akafaananyi nga maama akaaba. Nkubye akafaananyi ng'ajjukira ebigambo bya Zze ng'agamba omwana we nti mwana wange bajja kutta naye ng'omwana alabika ng'abiwulidde. Nenzukira session gye nalimu n'omukyala emabegakaawo Najjeera nga mukyala mugagga ng'ayogera ku mwana we gw'ataddemu ssente eziri mu millions 10. 1 to 10, 50, 90, 100 millions plus ng'ayagala omwana we okulaba ng'amujja mu njaga mu biragalalagala mu kusigala. Omwana eyasoma but for the last 17 years atoba n'omwana we nali njogera naye ng'omwana ali luzira nga bamukwata poliisi ng'egamba nti emukutte nga omusango gw'emuvunaana kugamba afuuse public nuisance kugamba bamugye mu bantu ng'ali ng'atagwana mu bantu. Oh my goodness. Naye nga tutuuse ku nzikiriziganya nti omukyala agenda ajja omwana mu kkomera. Nali nsomye ku mabaluwa actually amabaluwa nga yina ne ku simu yange wano omwana ge yawandiikanga ng'asinziira mu kkomera. Nendo omukyala ng'agamba kiki kye sikoze ku mwana ono. Bino byakola abijjawa. Tuzaala mu mubiri emyoyo siffe. N'olwekyo munnange ng'osekerera omwana w'abandi sekampola kubanga owanise. Kakitusomooze kakitumaleko emirembe buli omu ayiga okukkakana omumwa gwo ogufuge. Obiraba ku Facebook n'obiraba ku social media n'osala emisango n'oyogera ebyokumpi n'ewala naye ng'oli mukazi ng'oli musajja bugenda keera enkya ng'ofumbiddwa bugenda keera enkya ng'ozadde bugenda keera enkya ng'okirimu direct or indirect. Kino kituyigiriza okufuga emimwa gyaffe okubeera abeegendeza. Mayi nsaba busabye emirembe gya Katonda gikubeere ng'oggyemu ekyokuyiga nange gimbeerero ne bulijjo mu linnya erya Yesu and we all say amen. Thank you so much for watching darling.